Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Genda kusimbulawo babatwale mu president's office. President agenda bawa sente, simanyi bagenda bawa emyoga. Bwe mutuuka wali nga basooka bajjayo empapula nga babawandiika amanya, ennamba y'essimu, nini namba. Bwe babamaliriza nga babagamba mugende kasa tufunye ennamba zammwe tugenda bakubira kubanga president afunye programu endala agambye tujja kugenda olulala tujja dubawa naye nga babajjeeko endangamuntu. Olaba kikolebwa ku b'e Kampala naye ate olwo ab'e Buwama. Yesu yagamba olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate mu emiti emikalu. Kati bwe kikolebwa mu b'e Kampala abamanyi oluzungu aboogera oluzungu abategeera, kati ate olwo bwe kituuka eri ewaffe gy'otawulirako na muntu ng'ayogeddeko akazungu naye bannange oluzungu lwandibanga busiru. Let us go back to the roots bye tugenda okusomako leero. Okusooka byonna ndi musanyufu nnyo ate ndi munyiivu nnyo. Muganda wange Masaba talabikako, tannaba kulabika. Ssaabasajja Kabaka tannaba kulabikako. Ekyo nno kinnenyamiza nnyo era bwe ntuula ne mbalowoozaako simanyi butya bwe bali kati. Naye njagala kwebaza Katonda olw'ensonga zino. Tubadde tuyisa wano information naye mulabika mutandise okuzuukuka era muzuukuse. Naye mulaba Mayiga kye yakola okuteekamu ensowole mu Buganda mu structures n'azimbulula structures entuufu n'ateekamu ababe. Njagala okwebaza Abaganda mwenna ne Bannayuganda abazize okugenda mu kugulawo emipiira gy'ebika. Mayiga yawamba Buganda, Mayiga ye Kabaka. Naye mwebala okukitegeera ne mugaana okugendayo. Naye era ensowole ze zigenzeeyo. Kino tekibangawo. Tetukikola lwaki era omulabe wa Buganda teweewaana mbu Buganda egudde. Kubanga mujja lowooza mbu okugaana okugendayo mbu mututuusizza we mwagala otuteeka. No, Buganda yaffe tujagala. Ssaabasajja Kabaka waffe tumwagala era tuli bagonvu nnyo eri Namulondo n'eri Buganda ne pulaani zaayo zonna. Tugenda kujja Omunyarwanda Emmengo. Gwe Mayiga natandise okuprofayiringa bannyoko bonna. Mukase Kanyolya mwannyoko, Mukaani bonna tugenda baprofayiringa. Mukase Kanyolya si mwannyoko. Tugenda ba profilinga mwenna nga bwe muli ffe tusirike. Kitalo nnyo kitalo ddala ekiwamba abantu ekikudde ejjembe mu ggwanga Uganda. Bannayuganda nga babuzibwawo enkya n'eggulo. Woowulira bino Bannayuganda babadde bakaaba nga bagamba nti tuwambibwa naye tetumanyi mulabe ki atuwamba. Kyannaku nti abasinga obungi babiwakanya ekiwamba abantu tekiriwo. Bannayuganda boogera bwogezi kukumaganya gavumenti. Naye amazima amatuufu okumanya kisusse kitwaliddemu n'empologoma ya Buganda. Woowulira bino bakugamba nti Kabaka muwambe era teri amanyi bumayitire wagyali. Olunaku lwe yakomawo ng'ava ebweru gyali yagenda okujjanjabibwa baamuwambira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era amagye ne gamubuzaawo. Be yatambula nabo bonna baakomawo mu ggwanga era bali bulungi. Kyokka kyewuunyisa nti ate ye Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako wagyali naye ate bo bamativu nga basanyufu n'ebiriwo. Tebasobola kukulira Buganda nti Omuteregga baamuwamba. Bannayuganda babyogerako nga
bagamba nti bakola blackmail naye kyewuunyisa nti bannayuganda bazuukuse olunaku olwali lukulwawo emipiira gy'ebika by'abaganda abantu baagizira ne bagamba tetulina kugenda ku mipiira egyo nga temutulaze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kitegeeza ki nti bannayuganda bazuukuse baagala kulaba kabaka waabwe. Singa banaagaana okumubalaga kitegeeza nti bajja kukola ekisingawo oba bamwebanjize. Ogwa bodaboda n'abanywi twabagambye temujja bwe muba baakujja mujje tuttireyo Mayiga bwe kiba si kyekyo temujja. Mumulabye kabaka wa nebannange Omunyarwanda ono obalabye bawampene obalabye mulaba bulungi oba nyongeremu. Ekyo kyekinsanyusizza. Mujjukira bwe nabagambye nti ebisajja eby'amakanzu ebyagawalaata bigenda kwereeta n'abaana abalenzi abagenda okujja naye mmwe birenzi mmwe ebyereese mbuno mumanyi obuyungiro bw'ebika kabaka ye mumanyi waali. Mujjukira nga nayogedde ekintu ekyo ne mbagamba bannange temujja naye era waliwo ebisajja eby'amakanzu ebigenda okujja. Genda mu vidiyo yange ya nnaku 2 emabega 2 oba 3 oba jjo oba ddi nakyogeddeko. Era agaganyarwanda gazze era ebyebinyarwanda bizze n'abo abantu abali emabega w'okubonaabona kwa kabaka abo ba Abe Mukiibi ababadde batembeeta abantu bannange mujja bannange mujja mu mipiira. Bannange temuddamu kudda mu kintu kiyitibwa kya Buganda kyonna paka nga twali ku Ssaabasajja Kabaka nga yaliwo ekirala Mayiga ave Mengo. Nabawadde ennamba ya Abe Mukiibi naye obangi bongere eri 0782 71 82 83 0782 71 82 83. Aba abasajja beefuze CBS oyo Mayiga ne Abe Mukiibi. Naye nebaza nnyo Abaganda kale awo era kale awo wetuli era kale. Ate omulabe wa Buganda teweewaana mbunno kyemwayagala okutujja ku kabaka mbunno mukyakiivinze no tuvudde ku Mayiga si ku kabaka. Era togeza n'ogamba nandibadde ngenda ne munnange bajja gamba mbunno Buganda tugirekeredde sagala kulekera Buganda no. Kati omuntu ali ne Buganda oyina ku distancing yourself away from Mayiga. Oyina ku distancing yourself away from Mayiga.
kati muwulire ekiri mu kabano ekiri mu Banyarwanda oluvannyuma lw'okubanga obulamu bwa Kabaka buli mu matigga Abanyarwanda abo bateesezza okwongera bbo okuteekawo embeera okulaga nti Buganda eri weewaawo eri bulungi batya bagenda kweyongera okukiikanga embuga okujja Emmengo okusinkana Mayiga asobolenga okuyisangawo message egende eri Abaganda era babitandise dda olunaku lw'eggulo essaza ly'e Mawogola lyazze ne lijja likiika embuga mu Lubiri nga bakulembeddwa muwala wa Sam Kuteesa gwe bayita Sharks Musherure yaleese Abanyarwanda be yaleese abantu bajja ne balimbalimba abantu bambi n'Abaganda ne bajjiramu abadde Mawogola ebbanga lyonna ayagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ayagala kujjako mu Lubiri Abanyarwanda ne babalimbalimba bakulembeddwa Sharks Musherure ne bajja mu Lubiri mbuno bazze okukiika embuga simanyi baleese oluwalo Mayiga n'abeerawo n'alisiivinga buli kimu n'alyoka ayogerako eri Obuganda kye baagala message eyo eyite ku CBS eyite ku BBS begende eri Abaganda bagambe ne Katikkiro yagala omanye mmwe mumulabanga Katikkiro olunaku lwendikwata Mayiga ne mukkuba ne mwambulamu empale ne mugoba mu kibuga ng'ali mu Andaweya n'Andaweya ne njimujjamu ne mukkuba kibooko ne tudduka emisinde ne nkakuba engwala ne kagwa ne kadduka ne kasukawo ne nkagoba ne tutambula ekibuga kyonna nga kakuba lwe mujja okumanya nti Mayiga si Katikkiro lwe nnaabakubira Mayiga empi ng'ate nkuba ku bukugunyu bwereere nkakuba empi nkayira otuzzi ne mba ku kabina Ole mzee yali alina omuzinga bw'aba ayagala tukube bulungi atunoze akuyirako otuzzi ku kabina bw'ettyo na olumu twalwa ku luzzi ne tugenda tujja n'atugamba mugalamire yali alinako omulamu we nga maama waffe naye ng'ali mu myaka gyaffe n'asooka n'amuyira amazzi kwe n'agamba omusajja njiridde n'amazzi yatukkuba emiggo ng'oli mu bisirisi bwoti nja kukuba akasajjako Kamayiga ku bunyuma obwereere obunyuma nga bwereere ate mbuyiyeeko amazzi ate nga nkakuba kirabika Abaganda lwe mujja otegeera nti Kamayiga si Katikkiro kubanga mwagenda okutegeera Museveni nti nno si pulezidenti ng'amaze okuzunga n'ebidomola by'enkali everywhere jjo yabadde asamba omupiira e Nakivubo n'awanika ati okugulu ogudomola gw'enkali gendayo olabe ekyo ekigundi ogudomola ne gudda sayidi gwabadde gugenda oggwawo mugundi awe Nakivubo kati sengenda kakati Nakivubo akyakyumuuka era mu Kampala leero bwe muba mubadde musiibye nga muwulira ekiwunya Kampala awunya Museveni alina ebintu bye yakunkumuse mu kisaawe Nakivubo kati bwe nakwata Kamayiga nenka bakiboko ku bunyuma obwereere lwe mujja okumanya nti Mayiga si Katikkiro kuba kati kye kisigalidde nkabakubire anti mwe mwatya kakati nze nzija nze nnyingire Kampala nga tebamanyi nenvaayo nga tebamanyi kati ku luno lwenkomawo nkugambye akasajja ako kagambye mbwera Kabaka eyeeyita kitaffe ate ekintu tunabadde sikigenderedde munnange mmaze kulaba Profesa ow'ekitiibwa Kisekka yakajjeeyo akantu ako yagamba Kabaka eyeeyita kitaffe Mayiga nja kukuba obwo obukugunyu nga tekuli yadde kagoye kubanga kirabika Buganda okutereera kyetaagisa ffe Abanyarwanda abatayagala kubeera mu Uganda mu tteeka nga ffe already tuli bannayuganda tetwagala tteeka ffe tulina okuyingiramu okujjamu Abanyarwanda bano abanoonya etteeka anti mwagambye ndi Munyarwanda ngenda obbakubira Abanyarwanda bategeere nti kati olutalo lwa Munyarwanda ku Munyarwanda
ate bwe mba nkuba mayiga saagala muganda ayogera kigambo luno lutalo lwa Banyarwanda ku Banyarwanda abaganda mu luveemu nze nkabakubire anti mwe kabalemye mwe baganda mwe muve mu bintu by'oluwalo mutwala oluwalo kabaka mumanyi gyali Abanyarwanda bagenda kukikola naye bagenda nga kumekinga sure nti baba beetabudde kuba bwe banajja bokka balabika agagere gaabwe gonna galinnya tegaliimu kituli kino babyabyatala balinga bikere awo omanyiro omanyi Abanyarwanda balina ebisiraani balina agagere gonna galinnya ku ttaka bwegata eyo nvuddeyo tukyali wano mmwe Bannayuganda tukyali eyo simanyi mbuno biki mwe muwulire buli kitongole kye mumanyi ekisigaddewo nga waliwo ebitongole ebyokukyusa okujjayo okubiteeka ebimu biddeyo mu ministries simanyi ebirala bisigalewo kati ebigenda okusigalawo bye baabala nti byo birina okusigalawo Abanyarwanda baabwe bonna babadde eri batandise babafikisinze mu ebyo ebigenda obbeerawo Bannayuganda babadde bakola mu gavumenti mu bitongole ebyo kyekintu mukiwulira kambabulire kiri emabega waakyo Museveni kati ayagala kukwata buli kitongole kigenda okusigalawo kigenda kuba kikulirwa Banyarwanda kigenda kuba kirimu Banyarwanda bw'oba oyagala okumanya amazima gaakyo genda onoonyereze mu KCCA kati wenzijidde wano okwogerera wano statistics ziraga ebitundu 9 ku buli 100 kati mu KCCA bonna Banyarwanda bw'otuuka leeti nga bakuteeka mu kafayiro bakwesonsaako bwesonsa katono nga gwe bakugoba Abanyarwanda ewaddolose Kisaka bajja na bukiiti gundi aweereza kiiti nga kiiti egamba ono ofunawo omuteeka kati dolose Kisaka ne banne balina okuba nga bamanyi baani abavaawo okuteekawo Abanyarwanda amaziga gali mu KCCA naye Mukama yeebale Bannayuganda mubadde mu KCCA nga Bannayuganda mubajoonyesa kakati mujje mudde muffe mu bantu buli muntu gwe mubadde mumanyi nti akola mu KCCA bw'omusanga nga kati azze mu bodaboda mu mukubi ebyuma mu mutte mutomera omusuule mu mwala mutomera akutuka okugulu agendeko ewaka ng'alira emyaka egi tebatujjaamu kubanga babadde mu KCCA nga batubonyaabonya kati babagobye babazizza gye tuli sawa yakubabonereza over 90% of abakozi ba KCCA ate ab'omu woofiisi mmwe Bannayuganda babalese mu kweranguudo naye amawoofiisi agalondebwa obulondebwa naddala eri ewa executive director muganda wange Omunyarwanda ali omu Omunyarwanda ali mu KCCA mu leadership naye mujja muwulira Katonda yeebale omuntu ng'abadde mu KCCA omuntu yekka gw'oba togambako bw'aba abadde mu magye ne mumulaba nga abakomyeddewo oyo ye mumuleke temumanyi kikyaliko abo bo mubeesonyiwe gw'omanyi nti abadde mu UPDF n'obaako w'omusanga toyogera oyo ye muleke era Museveni yagezezaako batiisatiisa mbwe yadizatinga mu 2006 bamukutte bamusibye emyaka 44 genda ogisibe ennyoko UPDF yo mujesonyiwe ensonga zaayo ndala tojja zitegeera bwaba wa UPDF oba yakukuba omugo ku mugongo n'agukutula oyo ye muleke olw'okukkiriza bwe yakuze n'asalawo okuyitibwa okugaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Faraawo gwe mwesonyiwe
UPDF yokka gye muba mwesonyiwa naye owa KCC gyo baakabiza maama jjajja nendaba ne ono jjajja friend yanizali mbunalowooza sa I was about to go back home so that I can help. How can you ebyo tubibaddemu emyaka n'emyaka gwe kakazi gwe wali weeyogeza wano gwe wagira 7 oli mu muhozi project eyo gy'oli ate akati weeyogeza kalina bwe keeyogeza nga akatalina mannyo ebyo tubibaddemu ebbanga gwe wakabiraba olwo mbuno olumiddwa nnyo olwo kyova watulaga olubuto nga lulinga tawula embisi omanyi gutawula ogubisi Shakibu nkutumidde mwana mulenzi tinejja ne waliwo abantu ab'okuwa emidaali mu Uganda empya gwe mwana gwe nja kuwa omudaali kubanga byogumidde bingi nja kuwa omudaali bawa bodo nja kuwa omudaali ekololo ate nja kukuwa gwa Nalubaale kubanga ogwa Katonga guba mutono nja kuwa gwa Nalubaale omusajja bawa Anite Gate wetukoboko nawe nja kuwa omudaali oli musajja bawani omulala bawa Nabbanja nja kuwa omudaali nga gwa Katonga gwa Kagera nawe oli musajja naye Bawanite nja kuwa emidaali 2 ne Magogo tumuwe ne Kimbugwe wamma tuveeyo eyo enkya tugenda kusiiba tulina okusiiba n'okusaba katuyingire mu mafuta okitegedde tuleke abantu n'abantu baabwe naye bawa bodo nja kukuwa Victoria omudaali gwa Nalubaale ogwo guweebwa bazira bodo Shakibu tugenda mu politics kati muwulidde olwaleero nkyalowooza ku kintu ky'abannaddiini okwekobaana ne Museveni batubbe mulaba ekintu kye mukoze mayiga olwaleero bannayuganda obuzibu bwaffe bwe tusigazza buli obuzibu buno obwakabaka administration ez'obwakabaka naye eyo message gye musindikidde mayiga emala bwe mwongeramu mujja kuba muzannyejje bulungi mujja kuba mutabudde omuzannyo gujja kuba gwego kati amakanisa n'amakereziya amasinzizo gye tukoma wulira gye tukoma okuba respectinga bo baatuvaamu ne bava mu kifo kye balina okubeeramu ne bafuuka ekintu ekirala kati bambi ffe tubasuubira mu kifo kiri kye balina okubeeramu in fact ekyo kye kitawaanya bannayuganda nti ne bannayuganda abakyagondera Museveni abatambula naye bo balina ekintu kye twasoma oba kye twakuliramu kye tumanyi nti omukulembeze abeera atya
era bo mu bwongo bwabwe bakyawulira Museveni bakyamulinamu balowooza nti oba tumwongereyo egundi ewa ddala pulezidenti. Abaganda bagamba omuyaayu kapa bwesulako ebweru efuuka muyaayu, kapa bwesula ebweru ekireki tedda waka era tekyasobola kuddamu. Kapa ebeera etya okusula ebweru, lwesulayo oba enyumirwa biki tedda, ate bemaze okufuuka omuyaayu era tekyasobola kudda waka. Museveni yayonooneka byaggwa administration z'obwakabaka zayonooneka byaggwa. Amasinzizo leadership yayonooneka naddala abo abeeyita abanene si wakanyanzikiriza no. Ife abakristaayo oba abayisiraamu oba baki ffe twasigala ku mulamwa, naye balidda baffe bo ne badda ku sayidi endala gye tuli si gye bali. Olwaliro ng'eggwanga liri mu katuubagiro k'ebyenfuna, eggwanga liri bulala, abasajja beekobanye ne Museveni abbe ssente mu supplementary ebulako omwaka gumu financial year eggweko, naye balese jjukira gavumenti ebala ng'etandika financial year negamba guno omwaka gavumenti egenda kukozesa ssente bweziti ne bweziti mu kino ne kino byonna ne babibala ne biggwa wali. Kati Museveni addira akawayiro ka supplementary, ssente zonna ze twabawa okukozesa baazimalawo, kati ayagala yakalona supplementary mmeka neera anoonya endala nga wabulayo omwezi gumu financial year eggweko. Naye mulimu ennyeebwa y'abannaddiini. Tebalina bulumi ku baana abasoma abatuula ku mayinja, tebalina bulumi ku bakyala ababonaabona abayera enguudo, era mu supplementary eno bakitaddemu mbuno batekemu ssente z'okusasula abantu abo. Kyemugamba bwe twali tutandika financial year KCCA ne Ministry of Finance tebalowooza ku bakozi abo, baali tebabamanyi. Bagenda otandika okukola batandikira wakati nga financial year yawedde, nga budget yawedde okugira ssente zaabwe ezaabaweebwa zaalagawa. Ekyo Museveni yakikoze bw'ati nti alinamu ennyeebwa y'abeera aba KCCA nti omuntu wa wansi naye asapootinge okuyisa supplementary mbakakasa ne bwe zinaayita ssente za muntu bagenda zibawa. Supplementary yonna ya Museveni okuggyako ez'abannaddiini biliyoni ze 3 ebyo oba 4 ebyo bye basinziirako. Bwe tubayita nti mujje tusabire abantu abali mu makomero oba abattiddwa, mujje tunyiga ebiwundu by'abo abalina ebiwundu ku mitima, ne bagamba tetujja kujja musooke musabe gavumenti.